Weewaawo atenderezebwe agulumizibwe Oludunda Namugereka Kiwa Mirembe amawanga gonna gamusinzenga mu bwogere bwago nga ye bwe yateekateeka era nga bwe yagamba. Muliyo mutya? Nkute mu audio ya mwannyinaze Namiiro. Namiiro nno audio eno erimu obubaka bwa muwala waffe, muwala wa muwala waffe bwe yafunye. Obubaka buno nno obubaka bukulu, tubuwulirize kuba omwana agambye yaloose ng'alina waali ne baganda be ndowooza naye nga waliwo omuti gwa ffene ye ng'aliko wabbali nga bali ku muti waggulu ku matabi ag'enjawulo ku muti ogwo gwe badde bali. Kati taata naye yabadde ku muti ndowooza naye ng'ali kumwako wansi ye tali waggulu nga bali gye bali. Akati ndowooza abadde balunula ffene, alunnya ffene. Oli kwe kubuuza nti tunafunako naye ffene kuno ko ye mujja kufunako ffene ayengedde naye kwali. Ne banoonyereza ffene mpolampola ne bafuna ffene ne bawanula ffene ew'enjawulo kwe bagenzi bawanula. Wabula kadala wa muganda we omu oba mwannyina ng'alinganga ayagala kukuba taata waabwe ffene amuwanula amukube. Akati ndo zaga taata vaayo gundi ayagala kukuba ffene erinnya linalabidde lyayogedde. Akati awo taata n'akwata mpolampola ku ttabi. Ate n'akwata ku ttabi taata Tone oba yaani n'atema ettabi taata lyatuddeko n'agala mmusuula. Ko ye taata oyagala kumusuula? Taata ndoza n'akka mpolampola ng'ayita ku ttabi eryo. Ku ttabi eryo yayiseeko n'akka wansi n'agamba naye munkoze bubi nnyo. Ne mussa omwezi wansi, kitegedde kitundu ekyo akawo ne mussa omwezi wansi kankwate nguzzeeyo nguwanike. N'amugamba taata osobola okuggyayo omwezi ku bire ate n'oguzzaayo? Ko ye anti ono mulongo, omwezi gubeera mulongo naye kamukwate muzzeeyo kubanga ye mulongo. Odde obubaka butyo butambudde. Kakati ekitundutundu kino eky'obubaka buno omwana bwe yafunye, obubaka bukulu naye tubuwulirize kuba ffena bwe tukwatako nnyo obubaka buno omwana bwe yafunye. Ekisooka, ekitundutundu kya ffene kitundu kya ffenensi. Ffenensi kitundu kya nsi, ekitundu kya nsi kyalaba ti ffenensi. Kati ekitundu ekyensi kitundu ekyobutonzi, kitundu ekya waggulu, ffene kyatuliramu ffenensi. Kyokka mulimu ekitundutundu ekyandawula ekitambulira mu ffene oyo tujja kitaba mu maaso awo bwekirabyo ekijja okujjira oba wekitambulidde ne mu maaso nja kituukakokko. Ffenensi, amatabi gano agali ku ffenensi agaliko amangi egyo myaliiro egy'ensi, gy'emyaliiro gya Kabaka nga tugaye nti ffenensi kitundu kya butonzi, lubaale ow'obutonzi kyatuliramu ffenensi. Akati amatabi gano agaliko myaliiro gya Kabaka kuba Kabaka atuula ku myaliiro era lubaale aba amanjira ku myaliiro. Amatabi gano ag'enjawulo kyokka ku matabi akubaddeko bannyina abawalampye, kyokka kuliko taata waabwe naye era kwali ku ttabi erimu ndowooza ga wansi era bali waggulu nnyo nga bali gye bali. Akati ekitundutundu ekyo kyetundu kya mizimu, ekintu kya baganda bo kya mizimu. Kyokka ekitundu kya taata kitundu kya Kabaka. Kabaka bulamu yatula ekitundu kya taata kuba Kabaka ye kitaffe yatula ekitundu ekyo. Kyokka mwannyoko oba mwannyina ayagadde okuggyayo ekitundu kya ffene oba wanule ffene amukube taata. Onaamulabula naga taata n'avuga yakuba taata ffene tamukubye. Kati n'amala tekimumalidde n'akwata ettabi alitemeko taata era agwe ku ttabi eryo. Namuga taata oyagala kumusuula ye amulabula era n'amala taata nakkira ku ttabi nakka wansi. Ekitundutundu ekiriko omweso, ekitundu ekyo kiriko okulabula, ekitundutundu kiriko omweso, ensobi mu kika kino kye bakola. Balabika bano ndowooza oba bakkobe, kyandiba ndowooza abasettuba oba beddira kkobe baserabidde kitundu kya mmere. Akati kitegeeza ki okusuula ffene amusole ku taata? Kitegeeza ki okutema ettabi taata kwatudde? Kyokka nagaya amatabi ago myaliiro, taata kwatudde, taata ate ye Kabaka. Kitegeeza ki? Mu kika ky'abano abaana gye bazaalibwa oba bo ku mulembe gwabwe oba emirembe givuddeko emabega Kabaka baamusuula. Mukazi givuddeko emabega Kabaka baamusobya. Bwe bubaka bw'omwana ono kwe butambulidde. Kabaka baamusobya. Ekintu ky'okutema ettabi taata kwali kyali kya konnona nsonga za Kabaka ne bamusuula era baamusobya.
taata n'asalawo akire ku ttabi eryo busi eri gye lisembera mu maaso mpaka atuuke ku ttaka n'atuukira wansi. Kyokka ekitundutundu kiri ekyokuwanula enduli za ffene ezigwa wansi. Bawanudde ffene awerako ng'ajja agwa ow'enjawulo. Ekitundu ky'okugwa nno ekitundu ky'enduli kitundu kya mirambo, kitundu kya mufu. Kabaka baabanjiza mu kitundu ekya kinene. Kinene ky'ekitundu ekyo eky'omulambo nga wansi nga gugalamidde. Abasengalamidde kyokka ate abeera kinene mu kitundu ekyo. Tegeeza bulungi oba? Kabaka abaabanjiza mu kitundu ekyo ekya kinene oba ekya sengalamidde kyabeera abanjizaamu. Kyokka ffene yennyini alina ebitundu ate era bimuvaamu. Ffene yennyini atula obulongo. Yennyini nga ffene ali mu kitundu ate era eky'obulongo era kyeyatula. Kyokka ffene tugambye ffenensi kyetugambye ng'omuti gwennyini kuliko kigambo gwatula mu nnyingo eyo eya ffenensi, kitundu ekyensi. Kyokka ate ffene yennyini bawanulako kitundu kyatula ebitundu bibiri, kyatula obulongo ekyatula n'ekitundu kya kabaka ekya sengalamidde. Buli lwewanula n'egwa wansi bweddu eyatula nduli. Ekigambo nduli kitegeeza sengalamidde, kitegeeza nduli ya mulambo, ebeera ya mulambo. Ekitundu ekyo kyekuba ddulu ekyo wansi kyeyatula. Kabaka baabanjiza mu kitundu ekyo ekya sengalamidde oba ekya walumbe oba ekya kinene, ekitundu kyabanjizaamu. Kyokka ekitundu kino kyalaga okuba ffene, okuba kabaka. Taata amukuba ffene kyabadde ayagala okuba kabaka. Ekitundutundu ekyo kyalabanga akwata oli mwannyina akuba ekitundu kya muzimu. Kabaka kyokka ye Sezzimu. Kyokka oli alaga nti ayagala kukuba ani? Sezzimu. Ate amukuba ekitundu eky'enduli. Ekyo kiba kikyuse kibe nga oba Sezzimu yali waggulu. Kati okyuse ono muzimu mwannyoko, twali kitundu kintu kya muzimu okiteeke wansi nga gwe bagenda okukoonamu. Ekitundutundu ekyo mu kika kino eky'abaana omwana ono kyavaamu kyendowooza nti kya kkobe. Mulimu ekitundu kabaka kyabakubiramu mu kitundu ekyo naye ng'abakuba ekitundu ekisajja oba ekirenze oba ekyewasaano ng'akikubamu okusinziira ku kyalo ky'ekitundu okusinga ku kitundu eky'abaana abawala. Bonna abadde bonna abo bonna babadde baana balenzi. Obuyinza bwa kika bubakuba kyekitundu ekyo, bonna baana balenzi obuyinza bwa kika era obuyinza bw'ekika bwe bubakuba mu kika ky'abano kiba kibalimu buteekwa okuba nga mwekiri ate nga kyamaanyi ng'abanjira na busungu kyekitundu ekyo. Ekitundu kyakkiridde wansi ng'ava waggulu n'ayita ku ttabi n'akka wansi ako kabonero. Amatabi naggame myaliiro, kyokka emyaliiro eyo gya waggulu naye akulaze nti ajja kutambula kuva waggulu akke wansi. Lubaale agenda kulina ebitundu bibiri, ekya waggulu n'ekya wansi. Lubaale waabo wa bitundu bibiri, alina ekya waggulu alina n'ekya wansi. Kikintu kyavudde ku ttabi n'ayita ku ttabi nakwayise ajja kuyita mu myaliiro agijje waggulu ng'agiteeka wansi. Ekitundu kya myaliiro kyasseemu wansi. Kyokka Lubaale ensangi zino abanjira ku bulongo. Ekitundutundu kyagambiddemu nti mukoze ensobi. Mpuliriza wano, mukoze ensobi ne muddira omwezi ne muguteeka wansi. Omwezi kye ki? Era wansi kye ki? Tegeeza bulungi nnyo. Omwezi nno gutula mu kitundutundu ekya ndawula. Kyokka omwezi gwennyini ogwo ate gutula mu kitundu era eky'obulongo. Era bwagambye nti mulongo kuba ndawula mulongo. Ndawula mulongo owa kabaka owa bulamu. Kabaka bulamu atula mu kitundu ekyakato. Kyokka ate ndawula atula mu kitundu ekya waswa. Era eyatula ekitundu ekya ssewaswa. Kye kitundu kiri kyegambye nti mulimu n'ekitundu kya ndawula awo wajjira n'atabula. Naye agambye mukoze ensobi okussa wansi. Wulira akantu kano, mukoze ensobi okussa omwezi wansi kye ki? Ebiseera ebisinga obungi mulamula ekitundu eky'obulamuzi. Ndawula atula mu kitundu eky'obulamuzi ekya waggulu. Era ndawula ekitundu kyeyatuliramu erinnya erya Ssewamala ali atulira waggulu. Ndawula ye Ssemwezi. Tegeese bulungi nnyo, ye Ssemwezi. Kyokka ekitundu kyatuliramu obulamuzi kitundu kya waggulu naye agambye mukoze ensobi ne muteeka omwezi wansi. Amakulu nti ekitundutundu kya Lubaale ono kyaba kitundu kya waggulu, kitundu kya butonzi. Kyokka mulabika nga mukikola oba mwakikola oba mwakigezaako kukikola mu nsobi.
nga mukikolera ku mutendera ogwa wansi. Sifudde ani akikola oba ani akikola, naye kiraga nti mwakikola nga mukikola ku mutendera gwa wansi. Eyo yali nsobi. Naga kankwate ekitundu kino katadde omwezi guno nguzzeeyo waggulu. Kigedde kyeki aguzeeyo waggulu, amakulu nti gulina kubeera waggulu, mulina tambuliza waggulu, kyokka omwezi gambye nti bulongo otadde wansi, kyokka bulina tambulira waggulu. Oba ntegeereza bulungi kyentegeezako okugyayo kitegerekeka. Nakankwate omwana gwe kubuuza nti osobola okuggyayo omwezi waggulu ku bire ate n'oguzzaayo ku bire, ko yeye kisoboka kubanga ono mulongo. Ate kituufu oyo mulongo kisoboka kubanga oyo muki ye mulamuzi. Ebintu byonna byokola byonna kyobola tutambuza ensonga zino nga tuzitambuza ensonga za Kabaka tuziva waggulu ne tudda wansi. Kyokka ate tutambula tudda wansi, waliwo ennyingo gye tutambula ku wa Kabaka wa Bulamu, wa Mweyana, ogenze wa Kiwanuka, ogenze wa Mayanja, ogenze wa Kawompuli, ogenda okuva eyo nodda ate ewa Ndawula ofuna obulamuzi. Wano badde ova wa Kabaka kuba ye Kato n'ogenda ewa Ndawula kuba ye Waswa. Naye lwaki osobola kwetooloola eri yonna obeera oli mu kuggyayo myaliiro gikome ogijje mu bulamuzi olamulwe ebyo by'okoze, olamulwe atuuka kusindike olina okukola nakiki kyolina okukola. Buli kyokoze kyonna agenda kiramulira awo akisunsulemu akuwa ekikyo. Ese bulungi nnyo obwe bulamuzi bwe buyinza bwatuulamu oba obulamuzi. Obulamuzi ki? Obulamuzi kyeki bwe buyinza obwaweebwa emmunyeenye, ate era emmunyeenye yemu yakwesa obuyinza era obw'omwezi. Kyokka obuyinza bw'emmunyeenye bwatonda ensi eno gimaliriza, kye kitundu ekyamaliriza otonda ensi eno, ly'erinnya ewa Ssewamala bwe liva, lye yamaliriza ensi eno. Obuyinza obwakwasibwa mmunyeenye, tegese bulungi nnyo, kye kikutwala ewa Ndawula. Buyinza obukutwalayo bwa mmunyeenye bwe buvuga mpaka awo mu kkowe eryo. Tegese bulungi ndowooza oba nandaze nnyo? Kubanga bw'oŋŋamba nti emmunyeenye enjuba oba omwezi abadde n'oguzzaayo waggulu, omwezi abadde n'oguzzaayo waggulu, omwana namubuuza osobola okuza kisoboka, kituufu kisoboka kubanga ye mulamuzi, buli kimu akisobola era asobola okukikola, era ye mulongo ng'era bw'agambye. Obubaka buno bwe bugamba kansuubire ntegese bulungi era nsuubire nti mbuzzeemu bulungi era butegeerekeka. Weewaawo bweza nnyo, bweza ddala.